Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Najo sinzo okutwala tukwagala nnyo kitundu kyaffe kya kutaano ekyolunaku olwaleero. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Omwoyo omutukuvu leka ajja afuge mu mitima gyaffe okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era nnyo, amiina ddala. Njagala okutwala special thanks eri mwenna abatulaba ate n'abatuwuliriza ku mikutu gyaffe egy'enjawulo omuli Tish TV Testimony. Mukola kyama nnyo baganda baffe kubanga ate mutugoberera nammwe bapushinga message eri abalala nga wokalaba waneena ate okasheyaringirako muno. Ekyo kituyamba okubanga ate ogabana enjiri eno y'obwakabaka bwa Katonda mu linnya erya Yesu. Amiina. Kale nje leero Jessica Kayanja omusumba yebeera Miracle Center Cathedral abadde n'agugumula abasumba ab'emitima emibi eri abaweereza abo abakulaakulanya obbasinga oba be balaba nti bagenda kukulaakulana ababayiseeko ne batandika okubanga ate babatuulira okuba nga babasiraanya. Naye ka nkubulire nja kubuulira nga tukomyewo. So abadde asakako omusale ate mukambwe naga bale mulekeraawo bwe munaavaawo bani abanasigala gano bemulaba nga abagenda okubeera successful mubakonya mubatuddeko basumba mmwe nedda mulekeraawo ekigwogenda olekawo kiki kye banaakulabirako bantu ki kye banaasigala nga banyumya olaba epointi ng'ezo okitegedde obweza tebabuwa ggwe. It's not your ministry. Ekowaaka oli mukozi bw'ovaawo ne baleeta omulala ate olina okushepinga, olina okukuza. Kasooke mukuwe omuwulirize bulungi kituufu otunaakomawo sobola okuba nga ate tutematema ebigambo ebyo mu dakiika zijja kubeera nga 5 mu Kristo Yesu. Mulekerawo okutya abaana. Stop being insecure with your children. Oyo ayimbye nnyo. That one has sung very well. Tumutuuze. We need to sit them alabika down. alimu amalala. It seems they are a bit proud. Oyo atandise okusaba. That one is praying. Ayina engeri gy'ajjojjoba ebigambo. There's a way they speak in tongues. Yanditudde. They would upset. Agenda tuleetera ebizibu. They would bring us issues. Nedda. No. Alina okusinga. He must be better than you. Okimanyi nti Eliya. Do you know that Elijah? Eliya yagendanga mu mbiri ng'anoonya bakabaka. Elijah used to go to the palaces looking for kings. Naye Elisa. But Elisha, bwe yamala okuyingira mu office, after he entered the prophetic office, bakabaka be bajjanga ewuwe. it was the kings who came to him. Bakabaka be bajjanga ewa Elisa. It's the kings who came to Elisha. Omwana w'Eliya. Elijah's son. Omwana w'Eliya. Elijah's yali asinga taata w'amafuta. was greater than his father in the anointing. Omwana w'Eliya. Elijah's son. Hey. Yes. Omwana w'Eliya. Elijah's son yali asinza taata w'amafuta. was more anointed than his father. Bakabaka basatu baatuula. 3 kings sat. Ne bagamba waliwo omuntu alaba. And they say, is there a seer asobola otuwulira ekigenda okudda mu who maaso. can tell us what's going to Ne happen? babagamba waliwo akavubuka They told akato. him there's a young man. Kafukiriranga Eliya amazzi mu ngalo. He used to water Elijah's hands. Mugende nga munoonya akavubuka Go ako. looking for that young man. Bakabaka basatu 3 kings ne basituka rose up ne bagenda ne banoonya Elisa. and looked for Elisha. Eliya yatawaliranga mu lubiri lumu. Elijah used to go around one palace Wakabaka omu to one king. naye Elisa. But Elisha, Bakabaka basatu 3 kings be baagolokoka. rose up. Omwana wo Your child talina kufaanana. is not supposed to be like you. Omwana wo Your child alina okusinga. must be greater than you. Omwana wo Your child alina okusinga. must be greater than you. Alina okusinga. Must be greater than you. Musa Moses yakulembera abaana yakulembera abaana ba Isirayiri mu ddungu. led the children of Israel in the wilderness. Naye mutabani we Joshua But his son Joshua ye yabayingiza mu nsi is the one who ensuubize. took them into the promised land. Ye yakola Musa ekyamulema. He did what Moses failed. Omwana wo Your child alina okusinga. must be greater than you.
Lero muzadde gwenzizo okumalamu okutya. Today I came to deliver you from fear, parent. Bw'abadde yeebakira omwana. You who's been sleeping on your child. Bw'abadde asikiza You omwana. has been silencing your child. Olosaba n'akujjukira batya nga tokyaliwo. How will they remember you when you're gone? Omwana wo Your child alina okusinga. must be greater than you. Ng'amaaso go gazibye. When your eyes are dimming, Nga tokyasobola kukola bye wali okola. when you cannot do what you used to do, Waliwo omwana gw'oggyayo. can you pull out a child Ensi n'emwewuunya. and the people look at them and they Waliwo wonder? omwana Can gw'oggyayo. you pull out a child Ensi n'ebuuza kino kiki. and the world wonders, what is this? Waliwo omwana gw'oggyayo. Is there a child you can pull out? Oba weerowoozaako kati. Or you're just thinking about yourself now? Tebatwala akafo kange mu kwaya. They should not take my position in the choir. Ate nno naze sirina kye mmanyi naye nze njagala nnyo abasinza. You know, I love worshippers very much Kubanga ndi mwegayirizi. because I'm an intercessor. Kati mwe temufaayo. Now, don't mind. Tugenda kubuulira We are ffenna. going to preach together. Omuntu ateekubisizaamu A person who has not duplicated themselves tabeera is mukulembeze. not a leader. Ate n'ekirala Secondly, bwe weekubisaamu if you duplicate yourself nga gw'oggyayo bw'atyo muyabayaba and you're bringing out a weakling and a mediocre, era tobeera mukulembeze. you are not a real leader. Tobeera You are muzadde. not a parent indeed. Gwakulira ekibiina ky'okusaba. You who leads the intercession department, Weekubisizaamu have you duplicated yourself? oba lw'oba tozze Or when you don't show up, tewali ajja kusaba. nobody comes for the prayer meeting. Bwakubiza ba Asha You who is the chief usher, weekubisizaamu have you duplicated yourself? ng'amaaso gazibye When your eyes are blind, ng'olina omusujja ng'oli mulwadde when you're sick with a fever, nga bakuyisa okuweereza awalala nga tosobola kukola kye wakolanga when you are unable to do what you used to do, olina gw'osobola okutuma do you have somebody you can assign n'ogamba sisobola kuyigga and tell them I can no longer hunt, naye genda onjiggire but you go and hunt for me? kuba tulina okusigala nga tulya We must continue eating. tulina okusigala nga tunywa We must continue drinking. tulina okusigala nga twebaka We must continue resting and sleeping. ennyumba ey'oluvannyuma The glory of the latter house. ekitiibwa eky'ennyumba ey'oluvannyuma The glory of the latter house kirina okusinga ekitiibwa eky'ennyumba must be eyasooka. greater than the glory of the former. Ndowooza Mami Jessica omuwulidde. Yes, sir. Akuwadde ebyokulabirako bingi. Nawe olaba Elijah oyo. Singa teyashaping Elisha. Tewandibadde omukulu. Kituufu. Ate Elisha yalina double anointing okusinga ki? Okusinga Elijah. Okusinga Elijah. Yeah. Agandi kitegeeza bw'obanga ovaawo tekashwa nti omuntu akuddirira akola okusinga naawe. Nga bw'olisaawe. Ekyo kisuubire nti muteeketeeke mu ngeri nti akole n'okusukkuluma weewandikoze. Nsumba nalinga akutte abantu mu maaso. Awakali omuleeta n'akola emmanyanga ly'essanyu. Nsumba bakukomyewo. Alinga akutte omunnyo n'ayiwa mu maaso g'abantu. Akutte ekiganda. Akutte ekiganda. N'akuba. Akukumbye. Agambye your child must be greater than you. Omwana we ateekeddwa okukusukkulumako. Bw'oba olina by'okoze ate ye asukkulume. Bibyo naye baga asukkuluma ng'omukotogera. Tudde mu gundi ku Mukama waffe Yesu Kristo mwennyini ekyakulabirako. Yatugamba nti mugenda kukola ebinaasuka ne ku bino byenkoze ki? Byenkoze. Naye kati neebuuza lwaki ffe abantu ate tulemesa bannaffe okutuyitako. Andi kati lwaki ompitako? Lwaki nkuyitako? Kitegeeza toyagaliza. Yes. Nze gwe baasimba wano. Kati wewe bakusimba ogenda fuuka mpaji ya chuma togenda vaawo. Yavaawo wenaavaawo naye weetakulire beera kaana kambata. Kaana kambata. Okay, kale kituufu. Gwe nzani yanyamba. Nani yanyamba? Kituufu tewali yakuyamba. Akyogezako okungamba nti olw'okuba tebakuyamba naffe osazeewo tuleke mwefeeko mukazi akasala kamwe nga katuusa aye temusobola kwefaako nga wendi ng'akyaliwo mala kuvaawo wano nze mukulu. Kale kambuuze
oweereza Katonda oba bintu bibyo eyampita yennyini bwendi oweereza mwagala kumpamba muba butudde ewebaza wakala zokuitaitako ebweru eyo ng'akusitopinga gwenga bafulumye tadda naye gwe tusanze obuweereza obulimu emitawaana manya kyensonga obuweereza omuntu bwakola n'ensonga eyo bagamba enkokolo eziri mu makanisa mpitirivu asaba kulaba nti gwe wandibeera ekyenjawulo nga bakutandikako nga bakulya panza enyeza n'okutandikako mu magezi nakuba nokita abamu nodduka mu kyaki naye alina kapointi kankoledde agambye nti if you don't multiply yourself then you are not a leader kubanga tosobola kwekubisaamu omukulembeze yena olina okwekubisaamu omukulembeze if you are one olina okugenda atise nga muli 4 nga atirisi baweze bana omwaka if you are one be 2 next year 4 the other year 6 what multiplication naye gwe buli mwaka tewali gwe musumba gwe kwaya leader abalebe ate naddala kubiwayo otabukira ddala gwekyefasha olina obireeta walimu malogira nze abala emuyinza okugira naye njukiza omusumba omu awo Kenya oba wamulabako bamuwa ebirabo nganga yayiwa ebirabo butono agamba wano nze komanda nze ndagira ayo nabwe mmanya ekireke ebyabala byabala ebirabo asha gye bali naye ogwommu gwakubisitula bibbo mumutwalira wali nzenna ne gwe manyi wano nja kukuba akaama lumu nagenda nengira nga njagala kacyenji nentwalayo ekibbo baŋŋamba n'amala akulaba nga ogira bwoti tulekeemu tolina gira bwoti mukoona nkubalireko kyenji oyagala bakulabe ng'otunulamu akwanda ekizampa endala eya Musa ne Yoswa agamba Musa oyo mulaba si yamaliriza ekintu ekituufu Yoswa yatwala abaana ba Isirayiri mu nsi ensobize kati singa Musa ayita ayagaliza nga wankokola nga tamuteeseteese kuba yamuteekateeka kuva mu lubereberye singa yali wankokola oza bandituuse Joshua yakola ebyalema Musa byatakolako Musa ayimirizako enjuba ensi eno nakubiri Joshua yabikola Musa atwaka abaana ba Isirayiri mu nsi ensobize ate ne mu ntalo Yoshua mu Bayibuli omu ye muntu akyasinza okulwa n'olutalo kitegedde akati abasomba kiki lwaki mutukonjera gwe pasita mukyalawo yakulira abakyala ate yakulira abayimbi n'abeegayirizi ate ye muwanika ow'ekkanisa yawanika kati gwakulira abaami n'abavubuka ne marriage committee gwobeerayo gwabeerako kitegedde muwalawo ye sekuritale yawandiika ebyekanisa ate ekifu Asha kitegeeza ebirabo yabibala n'abamaama maama n'aleeta naye gwala baligasa esupa laba omukululo baaba ekyakyebejja kunyuma family property naye kamubuuza ekibuuzo ojja kumpa bulamu kino simanyi woba ng'oli musumba tugeze gwe kiri supposed okubanga omwana we yakusikira oba Mukama gwakuluŋŋamizza ate kati ffe tumuziirizaawo nga bukyali abanga Mukama gwanuŋŋamizza kama ono ng'atuluŋŋamya ku baana baffe Mukama ono mulungi Mukama tumukuba enkokola tumujja akulaga n'okiziizaawo n'omulaga nti ono omwana yagenda obeerawo ate kati omanyi lwaki ono omwana ono abaddewo alaba engeri gyetukutemu okuweereza omwana ono alaba engeri gyetutambuza emirimu andi Katonda akebera mutima ayinza okuba abaddewo naye ng'alina ebibalo bye gwe tomanyi kiri mu mutima gwe tukimanyi ye Katonda ye amanyi
agamba naye kati singa wano omusumba yabakuba equalizer omugenzi envuma bayira omugo omusumba oyo singa ali musumba mulala singa omukyala yatuta obuweereza mu maaso ingo kimanyi nze ekintu ekyo kyanneewuunyisa paka ne leero naye ne gwe yalonda yali takisuubira nirengerwa musajja watuusiza ministry baba bazimba ekizimbe ekigenda okubeerako radio tv wati akiguddewo banka biki okubaita okulembera omwoyo wa mukama ya perfectly placement neze kakati mukyala wengira bwoti mukyala wano n'abaana bakuzeekuzeemu actually nze ne maama oyo ndwawo okumulaba nga ndwawo ali bibye naawe ndwawo yenyigira nnyo omugundi foundation omusajja ze yamulekera kizimbe kye baguddewo bataddewo yafeesi Senfuma Foundation nkitegeera naye kati muganda wa wenkubyamu wano mu butuufu atubere bamazima so okubemu kuwano kubamu ekitooki olabe kubamu ekitooki olabe toki yazikidde dda amanda gabeddeko yazikidde ekizikiza kiginuunye abantu balonda baana baabwe bakyala barelatives kati ministry kati Yesu be yalekera ministry yayita balinako na Luganda yalina baganda bane gwe yawa Petero gwe batasuulira naye banne omwoyo alina okulungamya kati ekyo namami Jessica kyadayogerako enkokola kati obeera n'ekyo otuuka ekiseera n'ovaawo nga tewali mukululo tewali ligase naye omwoyo wa Mukama aba akulembera ogenda kumentalinga abaana bano akula n'agamba nze ŋŋenda ate tomusiisa muleke agende anti ono wagenda ayinza otuuka eri n'abeera te munene nampitako ajja kumpitako ekyo Yesu kyaga nti muggala emiryango gy'eggulu abayingira temubakkiriza n'abafuluma teri kufuluma ate kati yasaba nnyo wanaagenda eyo mpagi bano abajja olw'okusaba zo bafiirwa n'omusigaza kati tolina gy'olaga abantu booziyiza obwakabaka obwakabaka era n'obutambula kituufu alina obutambula sigala naye okimanyi nti eriyo abantu abali eyo nga omuntu ono singa omugjeewo bagenda kuyambibwa bajje wano kati omuntu aleera aga yagiwa n'eno naawe namba tuziteekako n'ekifo we tubeera kiri tubalagirira ate tubeera online bajje wano bajje basabe tugenda amalange ennaku obwerera bwazibuwala ate kankubulire mwana gwe wegendereze opapaki olaba kati kankubuzeeko mabega mu 1980 fe Mukama yatuyitira wali bagumiikiriza twagonderanga basumba baffe batusabira batuteekako emikono bane batulungamya era nze njija omanyi okwata nnyo supiidi olaba nze Mukama yamputa mu 86 naye kimanyi obuweereza nabukola 2007 anti walwawo olaba bujja okumukubanga oli mumafuta mu mafuta gano otapinga sikayo ekiramawe kijjula eno kitwala ogakozesa ogalekamu gawonoone kati binabaga okutapinga ninye kyanteeka okuweereza ate nange natapinga bwebunulwolabadde ntapinga buzi wano tutandise buweereza 2017 22 osobola n'okutapingira mu mwezi gumu ekyo kya setaani ekyo kya setaani Yesu lwaki mwana mumulemereddwa mu nsi muno obuweereza bukukute bubi ofuna eguno byegala ogenderewo olina okugumiikiriza musumba ontadde mirembe ogonderanga bakukulembera mwana wange ate Mukama ngamba ngende mujemere zeze nkukola eziri mu kanisa
Anoza no yanga mukama akugambe genge otandike kino. Nengo manyi okimanyi buli musoma tali akukiriza. Bwe kiri Wanga akufunamu. Aina kyakulyamu. Musoma yafuuka nkwa. N'akuyonka. Akununa. Kuweereza leba kugoba lenti. Tukaguyimira tasaala okuwaayo wadde emitwalo 10 yongereza. Wala batutambudde ne mukama emyaka 27 kati tumanyi kitegeeza. Abaana bamala gatoloka butolosi. Neffe tutambudde ne mukama emyaka 27. Yes. Nze nkusiibudde nze nkitegeera. Nze nkusiibudde. Era kakule buli agenze nga simusiibudde. Mulinde bulinzi muwe mubuwibudde. Alina okudda n'afukamire. Nga taze ku kino ekyoto kino nga siri muweereza wa Katonda. Alina kudda n'afukamire. Bigenda gaana akolimye ekkanisa. Ate abaana ate bawulira bano bagamba nga naye musumba ate nekikunyisa nga naye olusijja yatolokayo butolosi balinye ku baana nga nejeba bapasita we yaddukayo budde nga pasita ne wavawo saawa eyo ekkanisa bagenda giggala nga bagalanziga ekibaala bagenda pangisaawo teri ayo gwe bateesetese kufaala weeza mu maaso atya mu banateekateeka bagenda kubeera bamaanyi omusimu. Kitegere kale wefunire Kristo mwana wa ssebo twala Yesu yekayeka yasobola okukuteekateeka nosobola okuvaamu ensigo ennungi ne tulya ku bibala byo naffe ne tunyumirwa ne tugamba nti gundi oyo. That is very true. Gamba Yesu nkwebaza ku lunaku lwa leero lubadde luwanvu naye nkwebaza mpulidde ekigambo kyo ekikwatagana okukuweereza. Olwekyo nsazeewo n'omutima gwange obeera omulokozi wange okuyita mu Kristo Yesu. Amiina era amiina ddala. Kale katwetoolemuko wetunadda tujatandikirawo mbeere bulungi ate era mulaba. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.